buterevu yona gyosizira okubeera nga ate ogoberera Fad Bridge kwoli nkwebaza okubeera nga ate otambulira wamu nange abaana abalabira wali mu ggwanga lya Saudi Arabia nyogera okubeera nga ate mbabuuzako bannyinaze ne baganda bange mwena wonna abalabira Saudi Arabia waliwo abaana abalabira wali mu ggwanga erya United Arab Emirates kibuga ekikulu Abu Dhabi, Dubai, Sharjah mwebale nnyo okubeera nga ate mugoberera ensonga zonna abaana balabire Qatar, Omani mwena buli omu gyasize okubeera nga atagoberera ab'omu America nammwe nyogera okubeera nga mbabuuzaako kikimu ne Canada, Sweden mubali okubeera nga ate mulaba wiiki eno gyetandikidde amawulire ge tubaddemu nago tegabadde malungi n'akamu amawulire ge twatandika nago mu wiiki eno era nga amawulire agasookera ddala wiiki eno gaali ga mwami Kakoza Lawrence era nga omugagga ono yali ava UK nakuba embaga era embaga eno yalimu akasente akawera ddala biliyoni y'essente. Just imagine biliyoni ng'ogitadde mu mbaga. Omwami ono oluvannyuma lw'okubeera nga ate ateekamu ssente zonna n'agenda mu honeymoon wabula ebyembi teyasobola okubeera nga ate asimatuka. Abamu bagamba nti yaserera n'agwa mu mazzi era famire bwekyo bwetegeeza era kyekindooza kitulina okubeera nga tutwala kubanga abafamire bennyini bebaaliyo so ekyo kinyi kye tuyinza okubeera nga ate tutwala. Ate sayidi endala tubadde tukyali awo ne tufuna amawulire ag'omwami Eri Tumwine era nga ono general omwami ono bambi abadde n'obulwadde obumutawanya era sabbiiti nga 2 eziyise yaddusibwa mu ggwanga ery'e Kenya mu ddwaliro erimanyikiddwa nga Aga Khan era nga eno bamutwala biwala ttaka nga mulwadde nnyo wabula ebyembi teyasobola kubeera nga ate asematuka era eno mu ggwanga ery'e Kenya Mukama Katonda ate gye yamuggira mu bulamu bw'ensi. Ate munnange olunaku olwaleero mbadde ndi awo nefuna amawulire ag'omwami omu era nga ono naye mugagga muvundu abadde awangaalira wali mu ggwanga erya United States of America era nga abadde ayina kye bayita dual citizenship ye muntu okubeera nga Munnayuganda ate nga America kwegamba nga alina obutuuze bwa mirundi 2. Omwami ono amanyikiddwa nga Kalule, Dr. Kalule era nga yakomawo omwezi gumu oguwedde Uganda oluvannyuma lw'okubeera nga yafiirwa maama we wabula n'akomawo abeere nga ate amaliriza emikolo gyonna. Omwami ono abadde n'atera okubeera nga ate atikkirwa PhD wali ku ttendekero lya Colorado University nga bakutegeezeza yajja mu ggwanga Uganda era nga abadde amazeemu ebbanga lya mwezi gumu oluvannyuma lw'okubeera nga yajja okubeera nga ate ayabya olumbe lwa nnyina wali mu disitulikiti y'e Mityana. Bwe yabadde addayo mukyala we Dr. Christine yakanze kumulinda ku kisaawe ky'e Philadelphia wali mu America nga talabikako wabula abooluganda baguddewo ekigo poliisi ya airport we yabategeezeza nti Kalule bamusanze yafiiridde mu Nyonyi ng'ate yagirinnye mulamu bulungi. Okusinziira ku mukulu w'omugenzi era nga ono amanyikiddwa nga Matthew Kakande yategeezezza n'agamba nti muganda waabwe yabadde mulamu bulungi nga talina wadde wamuluma wabula kyabeewunyisizza okubagamba nti afiiridde mu Nyonyi. Kigambibwa nti omugenzi Kalule nga tannaba kubeera nga asimbula yasoose kubeera nga yeesanyusaamu wamu ne banne wali mu kibuga Kampala ne balya n'ekijjulo wamu n'okunywa era ne bamusiibula bulungi nga talina wadde wamuluma. Ennyonyi eno mwe yafiiridde bwe yatuuse mu ggwanga lya America yaddusiddwa direct mu ddwaliro wabula nga yafudde dda era abasawo kibaazudde okusinziira ku mukulu w'omugenzi babategeezezza nti omulwadde ono oba muganda waabwe ono bamusanzeemu obutoletole bw'omusaayi mu mutima wamu ne mu mawuggwe. Abooluganda b'omugenzi ono si bamativu wamu n'ekyasse muganda waabwe kubanga bategeezezza ne bagamba nti bagala abasawo bakole okunoonyereza okusingako awo ku ki ekyaviiriddeko obutole bw'omusaayi buno okumugenda ku mutima wamu ne mu mawuggwe. Ebyo byonna olwawedde okubeera nga ate bamukebera mu ddwaliro omwami ono ate yakomezeddwawo ku butaka mu ggwanga lya Uganda wabula bwe yatuusiddwa ku kisaawe Entebbe abasawo basoose kubeera nga ate beekengera omulambo guno anti abasirikale beekengedde ne bagamba nti baguzuddemu ekyuma ekyagusiddwamu wakati era ne balagira abooluganda bagira bagubalekera basooke bagwekebejje. Oluvannyuma poliisi y'oku kisaawe ky'Ennyonyi Entebbe n'abooluganda lw'omugenzi bagututte emulago abakugu ne bagwekebejja kyokka tebalina kye basanzeemu era ne gutwalibwa buterevu okubeera nga guziikibwa. Kano nno akalowoozo njagala mbeere nga nkawa bankuba kyeyo bonna buli omu gy'asizira okubeera nga agoberera
abaana bangi nnyo basobodde okubeera nga bakomawo e Uganda ate ne balemererwa okuddayo olw'ensonga nti abantu ababeetoolodde si basanyufu n'akamu. Tekikwetaagisa kubeera nga oddayo e Uganda obeere ng'obuulira buli omu nga bw'oddayo. Tekikwetaagisa kubeera nga wennyonnyolako wettottolako. Weegendereze nnyo by'olya, weegendereze nnyo by'onywa, kubanga ensi we yatuuse yatabuse. Abantu abasinga si basanyufu olwa success yo, si buli omu nti musanyufu nnyo olwa success yo. So kisingako n'obeera nga bw'oba otusiza okubeera nga oddayo ewammwe, ddayo mu kasirise, beerawo mpola mpola, weekengere buli kimu, tomala galya buli kimu, tomala ganywa buli kimu. Weetegereze nnyo emikwano egigamba nti jangu tutambulemu wano, jangu tukutwaleko wano, jangu sifa tukolewo oti. Weegendereze nnyo kubanga nga bwe nkutegeezezza, abaana basinga babeera balowooza nti bw'oba okomyewo mu ggwanga oba okomyewo ne ssente mpitirivu nnyo. So oyinza okumaliza nga ofiiriddwa obulamu, oba nga ofiiriddwa properties, oba nga ofiiriddwa ssente zo empitirivu z'okomyewo nazo. So kino kibeere kyakuyiga eri bankuba kyeyo bonna mubeere nga mwegendereza uwa gye mutambulira. Mugole omukazi yalina ebisiraani oba baganda b'omugenzi ne mikwano gye nga be baalina omukono mu nfa ye, n'ova e Bulaaya n'ogenda e Uganda n'okuba oba n'okola omukolo ogumenya n'ebitooke n'okuba ebirayiro ne mukyala wo, ate n'ofa enkeera ku hanemuunu. Omusajja ono nkuba kyeyo ow'e Bungereza battamutte oba yafanga ze ntuuko ze? Ebibuuzo bingi. Obwangu bwange buŋŋamba nti Kakooza baanyiga munyige. Bayinza okuba tebaamunyiga direct naye nga baamunyigisa science, nga bamunyigisa science. Buwebuuzeemu bagenze ku honeymoon, balifudde babiri, ye n'omukazi. Omusajja yafudde, omukazi yali atya amazzi, Kakooza n'agenda ku mazzi yekka. Omukazi yasigala mu woteeri ye nga tayagala kugenda ku mazzi, oba baagenda naye. Kuba mu sitole yonna siwulira mu sitole ya mukazi. Waliwo gayi akoze, waliwo gayi gwe eyakola statement. Mbu simanyi omugenzi Kakooza yaŋŋamba ŋŋende mumufunire ku ssente zagenda okukozesa mu honeymoon, era ne ŋŋenda ne nzireeta ne mufunira n'emmotoka ne driver. Awo ekibuuzo edimizaya nkyetoolola bwe nti nenteekako ne question mark ennene. Bwe wagenda okumufunira ssente zaali mmeka? Nti bweziti. Okay. Onkakasa otya mbu nno ssente zo wamufunira si gwe wafuna ABCDD? Igwe okimanyi nti n'abayayi basobola okukugenderako ne bakupima ne balaba nti nno edimizaya wuyo agenze mu lyato, ne bamanya nti nno wano ke kaseera akatuufu, ne bakuliira ayizulu ku mazzi. Buli muntu yena neyekwasa nti gundi yagudde mu mazzi naye nga bakunyize. Bigambo byange nga Edi Mezaaya, oli wa ddembe okubitwala oba obutabitwala, naye okuva lwe nalaba eggulire lino nga lisaanikidde abantu ab'enjawulo, emikutu egy'enjawulo, agaakatonda mugunateekayo nnyo obudde nnoonyereze ku mwami Kakooza, era n'enkizuula ng'omwami ono yagenda ne ssente eziwerako, era n'akuba embaga ye ey'ebbeeyi, kuba yayita buli muyimbi abatera okuyimba ku mikolo, era buli muntu n'amusasula ssente nga tazeeguya.
omwami ono n'atuuka n'okgenda ku kyalo gy'azaalibwa n'abeera nti buli muntu yenna abataka bonna babeera satisfied. Kyenazudde omwami ono abadde alinamu ka political ambitions era mbu ng'asima musingi 2026 guleme kumuleka mabega ng'ayagala kwesimbawo ku bwa memba wa parliament. Abaaye ekyamuviirako okufa byali bya bufuzi olw'okwagala okugenda mu palamenti, oba yafa enfa ze nga ziri nnomo oba kwegamba nga ze zaali entuuko ze. Njagala munnayuganda munnange omanye bino. Kituufu waliyo abakazi abalina ebisiraani, kituufu waliyo abasajja abalina ebisiraani. Ng'omusajja bwe yeesowolayo n'agamba ngenda kuwasa Lydia for example, era n'amuwasa aga Katonda mu ggulu nga bw'atayavuwala asibira mu kkomera oba okufa, oluusi okugwa eddalu. Biyitirivu nnyo ebintu bwe bityo biri ku sayidi y'abakyala ne ku sayidi y'abaami, ate ng'oluusi biva ku bikolwa byaffe ife ng'abantu. Ng'omukyala ono alina be yali asuubizza bagenda okufumbirwa, oba omukyala ono nga tannakwatagana ne kakooza ng'alina abaami oba omwami oba omuntu oba abantu be yali akwatagana nabo mu bigambo by'omukwano, nga omukyala ono be yasalawo okugenda ne kakooza nga bali banyiiga oba ng'oli yanyiiga. Mubiwulira bangi ebibatuukako nti nze naweerera omuwala oyo olwamala okusoma n'agamba sikyamusaana, n'afuna ye gw'alowooza agwa mu kiraasi ye. Kati ebintu ebyo bisobola okubeera nga bye byali oba nga bye biri ku mukyalo ono nga bali banyiiga ne bamubikkulira akabina. Njoke katulabe anti baagala kweyagala. Ate era kisoboka okubeera nga abamu ku baggaalofurendi b'omugenzi kakooza oba abawala oba abakazi oba omukazi gwe yali asuubizza okuwasa n'atamuwasa, neefuuka disappointment, nga bwe yalabye ng'omwami oyo kakooza oba bwe yalabanga kakooza yasalawo n'agenda n'ono omukyalo omulala oli n'amubikkulira akabina n'abeerako byamukola n'afuuka embuyaga. Era mulabe bangi be basuula eddalu, mulabe bangi be batta. Musibe musoma amawulire abakazi abawala be basanga eyo nga babattidde ku nguudo. Sometimes bireetebwa ekintu kye bayita disappointment, nti edimiza yanonkola ekyo nga mu butuufu wansuubiza okumpasa era ne tukkiriziganya ewatali nsobi yonna nti oba nkunyiizizza n'osalawo n'ogenda n'omukazi omulala. Ekyo nno kiyinza okuviirako omuntu n'afuna ettima n'akukola ekikyamu. Njagala bannayuganda mulabe abantu bangi be bayiiridde asidi, bangi be batomedde ne bafa, bangi be bakubye amasasi, naye ng'entabwe eva ku kintu kye bayita disappointment. Gundi n'ankola ekyo, sibagamba mbu nno ekyo bwe kiri, naye nze edimizaya nfumiitirizaamu ne neewuunya ekintu bwe kityo. Ensonga ey'okubiri, nabagamba dda nti bonna babbi mu Uganda ne muntuuma amannya akakasajja ku lw'okuba kaakulira mu nnaku, ku lw'okuba ewaabwe teriyo omugagga, kati alowooza nti abantu bonna bwe batyo bwe bali. Mu nsi yonna omuntu eyeekengera awangaala. Yensonga lwaki olaba bakabaka, yensonga lwaki olaba ba presidents batera okuwangaala. Kizibu pulezidenti okufa nga muto,
I tell you okuddako nga yasangibwa ng'alina agalwadde ge naye olw'okuba beekengera nnyo balina obukuumi bungi batera okuwangaala. Kaakati abantu abalowooza nti bo ba mitima mirungi basembeza buli muntu batera okugenda nga mwami Kakooza, batera okufiira mu accidents, batera okuweebwa obutwa, batera okusuulibwa eddalu oba batera okutemulwa. Sibagamba nti mwami Kakooza ebyo byonna ebyamutuukako okutuuka okufiira mu mazzi nti bwe kityo bwe kiri, naye nga okunoonyereza kwange bwe kutobe kugamba mwami Kakooza yagamba abantu be nti agenda pakwaki naye n'afiira ejjinja. Mwami Kakooza bwe yali ng'agenda mu honeymoon almost yabuulira buli mukwano gwe. Ebintu ebyo bisobola okukuviirako obuzibu naddala nga kuliko ategedde olinamu akasente oba kwaba abantu b'obuulira nti ogenda ku honeymoon nga kuliko abatali basanyufu nga baali beebaka ku mukyalo ono oba beegwanyiza omukyalo ono oba nga balina enkolagana ne mukyalawo. Kati bw'obanjulira Edimizaya enkya ngenda Mitiyana, trust me, oyinza obutabuuka wali ekibira kye bayita Nswanjere kubanga oli takwagala ng'oli mulamu. Njagala mulabe Pastor Mulinde bamuyiira asidi. Olwaba muyiira asidi mukyala we yali afumba mu maka pastor omu n'amuwasa naye nga bamuyiridde asidi afuuse ekitagasa. Eyo yensi ekitegeeza yayiira Pastor Mulinde asidi yali asobola okukola ki? Okumutta. Era mulabye abantu bangi ng'omukyala yennyini oluusi yakolaganye n'abatemu ne bajja ne bakuyingirira